My name is Waswa Emmanuel. To all those people who support Big Exclusive, I have a problem. Dala kituufu Waswa Emma ali mu tabbu era alina obuzibu. Wandyebuuziza lwaki nkoze sitole ye. Kankubuulire ebintu biyingiddemu ne kooti okosako n'okubeera nga bigowinga viral. Ngenda kuba nkuwa details oli ku Big Exclusive nkwanirizaako nnyo ne ku Wonderboy UG YouTube channels ebiri ezikyasinza okukasuka amayengo gaazo ayiwala ddala. Ennaku zino ffe tuliko ate era kankusabe video eno gimpereka like nga video eno esobole okutambula. Ngenda kusooka nkunnyonnyole Waswa Emma yaani amale nkunnyonnyola obuzibu bw'alina ate era nkuwa ensonga lwaki nkoze story ye naye kankitandikire wakati obuzibu bw'alina y'ensonga enkulu omuntu katumumanye oluvannyuma. Waswa Emma gye buvuddeko emabega yakola story oba interview n'omuyimbi amanyiddwa nga Angella Katatumba. Bwakola interview eno era netambula mu lulimi olwangu interview n'ekikuba negenda viral. Kati mu bingi bye bayogera mu interview eyo oba Emma bye yabuuza Angella Katatumba bye bimuzaalidde obuzibu. Ate era ne Angella Katatumba wetwogerera essaawa zino bamutadde mu ttagali. Kati ensonga lwaki nkoze story ya Waswa Emma, both of us we are sponsored by Biva Organic. Amukimanyi bulungi Waswa Emma ateekebwamu ensimbi Biva Organic Dr. Richard Senjobe ate era ne Big Exclusive wamu ne Wonderboy UG atyano zino zombi ani Biva Organic aziteekamu ssente. So ekyo kyokka kitumala okutugatta okuba nti munnaffe bw'afuna obuzibu tusobola okumudduukirira. Kati Waswa Emma kamukutangazeemu katono ye musajja eyali akola ku YouTube channel kanji mentioning erinnya gye bayita Ugandan Lifestyle era yagikolera ebbanga ddene oluvannyuma ne brandinga yekka naye n'agyekutulako n'akola omukutu ogugwe ogwa YouTube ogumanyiddwa nga Waswa Emma n'agattako n'omukutu omulala gwe bayita Trust Media. Waswa Emma bw'amaliriza nakuba YouTube yatandika okwenyigira mu field nga yeekutudde ku mukutu guli n'ayingira emirimu egije ku channels ezize. Kati yali alina okunoonya ennyo content. Mu kunoonya content amwe yatambuliranga mu field n'asanga abayimbi ab'enjawulo anatandika yakajja aswitchinga dde mu stories zino ez'abantu ba bulijjo nenga yali atambulira nnyo mu entertainment. Kati yakola interview emu emyezi 5 emabega n'omuyimbi amanyiddwa nga Angella Katatumba ex-girlfriend wa Daddy Andre producer ate era omuyimbi. So interview eyo yagoinga viral yatambula ensi yonna mu lulimi olwangu interview yakikuba. Kati mukuba nti interview ekikubye mu interview wakati Angella Katatumba yali alinako korabo gye yayimba n'omuyimbi Omusudani. Kati Emma n'amubuuza ku lwaki Angella Katatumba yandibadde akola oluyimba n'omuyimbi Omusouth Sudan imbu nga Abasudani tebamanyi na kuyimba n'ekirala nti music industry yaabwe ekyali wansi nnyo ne ba producers baabwe bakyali wansi nnyo okusinziira ku korabo Waswa Emma gye yali alumiriza nti yali nfu n'ennyimba zaabwe ng'abayimbi Abasudani nti music waabwe by then yali mufu. Abasudani batereka ekintu kino nga bwomanyi obutambi buno bulunaku busaturatinga. Waliwo agenda okalaba olwaleero omulala akalaba okwosa enkya olulala akalaba emyaka 10 okuva kati bwe kaba tekasiimuddwa ate ne bwe kaba kasiimuddwa wabaye yakadownloading oluusi n'akatereka. Kati wayiseewo emyezi 5 Abasudani Waswa Emma be yagamba nti tebamanyi kuyimba bamutabukidde abaagala mutwala mu kooti avunaanibwe olw'okuyisaamu music industry ey'eggwanga erya South Sudan amaaso. Era bagasseeko ne Angella Katatumba olw'okusekeetereza bakuyita kusekeetereza okusekera kubanga okuyisaamu olugaayugaayu okuyisaamu amaaso oba okusekeeterera ekisiike kya ensiike yaabwe ey'okuyimba oba music industry ya South Sudan. Jukira nti Uganda ne Sudan waliwo enkolagana y'amaanyi
naddala bwe kituuka ku bya music mu byobusuubuzi. Of course mukimanyi bulungi Uganda ne South Sudan azikwatagana nnyo. Juba bannayuganda bangi abali e Juba abakolerayo, so nga n'aba South Sudan bangi nnyo abali wane e Uganda abasomerawo, abakoleramu n'abakoleramu emirimu egy'enjawulo. So mu ngeri y'ebya bizinensi ey'ebyensimbi South Sudan ne Uganda ekigambo kitandise okuntawaanya, bikolagana bulungi. Kati mu section ey'endongo oba eya music oba eya art, Waswa Emma gye bagamba nti gye yabalumbiramu yawa ensonga ze ng'omuntu, opinions nga bwe nkola videos zange wano ku bantu abasinga, analysis gwentero bawa, nange ne mbagamba nti naye nze ndowooza ABCD kye kyalikoleddwa. Kati ne Waswa Emma abawa yawa endowooza ye. Angella Katatumba ye nagezaako okubeera nti agirayo Waswa Emma nti bonna yes bakola ki, abayimba bubi naye temubulamu ate bayimba bulungi, yadde production yaabwe eri wansi naye ate era still temubulamu bayina production nki nungi. So conversation yakoma okugenda mu maaso oba interview yakoma okugenda mu maaso, Angella Katatumba ne bamugatta ku baseketerezi abalowalinga abalowalinga industry ya South Sudan. So olunaku olwalero webukeredde nga Waswa Emma bamutimbye ku mikutu emigatta bantu, abayimbi ba South Sudan bonna abasinga abavuddeyo ne babeeranga abeegatta wamu baagala kuvunaana Waswa Emma nga blogger, nga YouTuber eyavaayo n'ayisa olugaayu oba n'ajja ekitiibwa mu music industry yaabwe eya South Sudan. Ngenda kuba nkuwa katambika Waswa Emma ayekenyini nga nnyonnyola mu maloboozi ge omwewulirireko, naye nga kino kituwo ekyokuyiga mwe ba tiktokers okusingira ddala. Muvuma nnyo abantu oluusi n'olowooza nti gwe mulundi ogugenda okusembayo vidiyo y'okulabwa olw'okuba nti oyagala likes, following ne buntuntu obutonotono obusigadde. Then ba Facebook bloggers, aba social media in-laws amuyinza okuba nga amanya gammwe mugazimbidde mu kuvuma. Wano mwalabako ko omukulu amanyiddwa nga Kasuku, Eddie Kenzo yavaako mu mbeera nga alumiriza omukulu ono engeri gye yali amulinnyirira nti n'abantu bano oluusi betukolako stories ne zigowinga viral oluusi balina family. Ekyo kye kisooka. Muganda wange Waswa Emma kituufu era kirungi okkiriza ensobi gye wakola. Nalabye nga opostinze okoze video namba ya dakiika nga 16-17 nga like you apologize oba weetondera aba South Sudan bano bewanyiiza emyezi 5 emabega. Just imagine, that's why bakugamba nti ensonga tezigweraawo w'okomye okuzirabira. Fe wano ku Vika Exclusive tukugamba nti twekenneenya nnyo ensonga ze tukuwa, ate era ne tukakasa nti information gye tutali sure of it atuteekako akagambo mbu. That's why mu comment mukiraba nnyo nga mbagamba mumumbuuza nnyo lwaki goteeka kasooga tuwa. Wabayo information ebeera eri kusaturatinga naye nga weetaaga ogitegeeza abantu, naye nga toli sure of it olina okugamba nti bannaye kino nkyogera naye si kyekakasa bulungi. That's why nteekako mbu. So Waswa Emma weebale nnyo okubeera nga wavuddeyo n'omanya ensobi zo. Kansuubire nti ekyo kiwadde bangi ekyokuyiga ba bloggers ngaffe n'abantu abakozesa social media mu biti ebyenjawulo. We are proudly sponsored by Biva Organic. Dr. Richard Senjobe buterevu akugamba jangu akujjanjabe, so nga ne Hajati Kalodda akugamba jangu akulombereddwa ey'ensonga mu mwaka guno. Katulabe Waswa Emma ka video ke nga yeeyogerera. My name is Waswa Emmanuel. To all those people who support Vika Exclusive, I have a problem. I've been having misunderstandings with the Sudanese community, the South Sudanese artists who came along, and they were so tough with me alongside Angella Katatumba, basing on the interview we did. We had an interview with Angella. It was like in August, 5 months back. In that interview, we did some bad comments which were not good towards the community. This annoyed them so much. We were talking about our own opinions, but Sudanese people went so mad against me, and I apologized. I told them it was a mistake, we shall not do it again. Yeah.
So that is it. That's the reason as to why you've been seeing headlines everywhere that the Sudanese artists are so tough with Waswa Emma. Those are some of the reasons. That's the main reason as to why we are at bad terms, because of the comment I did about their music industry. So I apologized and I told them I'm very sorry. That's probably what is happening. Era nyongera bategeeza nti munnange bansonyi, simanyi bansonyi naye nga nze nabetondedde ne yatwakola interview ne Angella Katatumba twagikolera ku Hotel Diplomat. Interview yaleeta obuzibu obw'amaanyi ennyo nga bw'okiwulira. Twayogera ku music industry yabwe ne tugigiyisaamu amaaso n'okugireegereza. So kino kyatabula Abasudaani bubi nnyo era ne banyiiga. Naye katusuubire apology yange baagirabye. In fact baagirabye era banansonyiwa. So baadde balaba emitimbagano social media nga Abasudaani si basanyufu. That is the reason as to why batunyiigidde.